masannyalaze twasimbula okuva ku megawatts 15 zokka ze twalina mu 1986 okutuukira ddala kati nga tulina megawatts 25,002 nga tugeekoledde wano e Uganda. Amalala gava mazzi, amalala gava ku maanyi ga njuba, naye ate nga waliwo n'enteekateeka ejj'okkola amasannyalaze okuva ku maanyi g'ensi aga nuclear. Tugenda kukola amasannyalaze okuva mu mukka oguva wansi aga geothermal. Olugendo lw'okukola amasannyalaze lukyagenda mu maaso bulungi, ng'era waliwo n'amasannyalaze agajja okukolebwa mu mazzi nga tunoonya ba investors bamusigansimbi abanaasobola okutukolera amasannyalaze okuvaayo ago megawatts 84, okuvaayo e Kiba megawatts 400, okuva Ariong megawatts 392, ate era nga n'amakolero amabibiri amalala nago agamu ganaatera okugibwako akawuuwo ng'erya Nyagak 3 lijja kugibwako akawuuwo kuba lyawedde, lijja tugattirako megawatts 6.5 ku mutimbagano gwaffe. Buvuma twasalawo ne tukkiriza nti kampani eyakola underground sea cable eyatwala amasannyalaze e Kalangala olw'okuba ekyali ku ground, ebikola biri ku ground, nawandikira President Museveni ne musaba nti kijja kutwanguyiza nnyo singa bano bennyini abaatwala amasannyalaze e Kalangala abaakola cable tubawadde contract eno. President nakkiriza. Kyo kiba kitutaasaako otya okuddamu okwadvertisinga ate abantu bajje already bano baali bamaze okukola.